Basebo ne bannyabo abatuolesa amaaso mu ggwanga, amanya gange bampita Semakula Richard, ndi TV personality, ndi freedom fighter, okulaba nti omwana wa Uganda asoma gwe mulanga omukulu ogutuleese wano olunaku olwaleero. I am a parent, nawe andaba oli parent. Tewali boundary yonna whatsoever nti parent alina kubanga musirikale nga si musirikale, nga munnamateeka nga si munnamateeka, nga businessman nga si nga musuubuzi oba nga munnabyabufuzi. All of us have children in whatever capacity gye muli. Kati abaana bano betuviiriddeyo okukubira enduulu ku lwa Dr. Daniel Dennis Ssemugenyi mu scholarship ze zazzaawo abaana emyaka emingi egiyise emabega. Dr. Dennis Daniel Ssemugenyi nga kampani ye era we mugiraba nti Daniel Dennis Investment Group Limited mu Uganda eri fully registered era bw'ogenda ku bipapula ebibaweereddwa registration number kweri. Mu Canada eri registered fully registration number kweri ne location gyesangibwa. Mu USA eri registered fully ne streets kwali. Tuziraba wano address 382 ne 19 First Street 682322 Miami Flow. So ebintu byonna biri clear nga bwe tubyogera wano. So nsaba buli ali eyo ng'olina obutali bumativu bwonna ku kampani eno, nsuubira internet yajja, you can Google, buli kimu kiri in the open roof. Okiraba bulungi nnyo, buli kimu weekiri ne gyesangibwa. Ebikwata ku Mr. Dennis Ssemugenyi abyogedde background ye gyazaalibwa, gy'abeera n'emirimu bw'azaagikola. Mu mawanga gano gonna awangaalirayo era n'emirimu gye agitambulizaayo. Ne wano e Uganda ofiisi ze weeziri. E Kololo ku Acacia Avenue waliyo office za Daniel Dennis Investment Group Limited, fully registered and operational in Uganda. N'olw'ensonga eyo omulamwa gw'okufreezing account za sente ze ayitidde mu bannamateeka be ku kiwandiiko kwe bali. Council areas ne namba z'essimu ze kweziri, ayina ne bannamateeka abalala. Case ye eri before High Court. Era bwe munaagenda obulungi nnyo ne mugoberera ensonga eno, mujja kusanga case number, file number y'omusango guno, era guli before it was assigned omulamuzi gwe sijja kwogera linnya kubanga ensonga eziba mu kkooti tezikkirizibwa kwogerwako, naye omulamuzi gwe baawa omusango gyali ogwa banka ya DFCU okufreezinga n'okuggala akawunti za Dr. Dennis Daniel Ssemugenyi. Era omusango ogwo tebannaguwa hearing date, naye nga bwe banaagugiwa era tujja update nga mugende mu kkooti, mwatendike court session eyo bababuulire ebigenda mu maaso. So bino byonna byakola biri mu mateeka, tabikola nga ye omuntu, kubanga Munnayuganda ayingiza wano ssente e Uganda eziyambako okusomesa omwana w'eggwanga. Abayizi bano abazze olwaleero n'abazadde bangi mubalabye era nsaba mubooleke kubanga abazadde tebalina buzibu, n'omwana talina buzibu. Omwana alwanirira future kubeera bulungi, naawe omuzadde oyagala omwana we abeere bulungi. N'olw'ensonga eyo kino tekibaddeemu mbeera yonna ya njawulo. Saagala mugambe nze I for one siri munnabyabufuzi, tondabanga nayo. Nze am a TV personality, mbeera ku zi TV, mbeera mu commercial business,
But where there is infringement of the freedom and rights of the children and parents, I'll come out in camera and speak openly and vividly, because mbasina musango gwe menye omwana w'eggwanga no wange asomera ku scholarship ya Dennis Daniels. Bonna baba baagala ogenda okunoonya mugende masomero ago. Forms weziri. Everything is in blueprint. Where are these forms? They are in blueprint. Omwana waba ayina essomero lyasomeramu bulungi nnyo, everything is on file. Tukulaga nti ono omwana yani ye Amina Nabukenya. Omulaba. N'essomero lyasomerako gye liri ne ssente zasasula gye ziri ne Headmaster yasayininga. Owulidde. Sente zizino, number of terms paid 1, balance 0, total paid $1,300,000. Is Dr. Daniel Dennis Semugenyi, chairman of this company, beneficiary of Amina Nabukenya Asima. Pay code number yeno egenda direct kuchi kusomero. So bw'osoma scholarship eno buli kimu kwekiri. Bw'ogenda mu ssomero nti Headmaster alina okusayininga oba accounts nti yali receiving sente, accounts name Tawhid Islamic Nursery, bank name wano tebagitaddeeko, naye nga forms zifaanana bwezi. Be baali basasuliddeko be bano. Ziwatwale katulabe. Nasayininga Sennyondo Raymond, principal w'essomero and the director of school here above mentioned. Sente stamp y'essomero kweri Glory Junior School. Head teacher. Sente meka ziriwa sente ndoza ziri eno 500,000. Number of terms 2. Katinajja wano nasayininga acknowledge. Stamp ya Dennis, stamp y'essomero. So file eno bonna mwebali n'abalala somu si babiri bangi, there are many. So nsuubira nti buli kimu kirikiri. So ndowooza sinaawo kirala kyemba nyongera soda ku lw'obulungi bw'omulabi yandeetaza okumanya byatandika bitya okusobola okutandika okufreezing accounts, byatandika bitya, bwakya buki? Kaakati ndowooza olw'okuba abamu bazzereeti naye omukulu abadde ku Zoom, obuvo n'obuddo ebizibu bino bwe byatandika n'abinnyonnyola from the horse's mouth. Ababaddewo abadde ku Zoom, kati saali agadde kudda mu luyimba, naye sisobola kunnyonnyola kawonvu na kagga konna kusinga nnyini byo. Wabanga nnyini byo abinnyonnyodde nja kukujabuliramuko okuva last year July June ng'asasulira abaana bano bazze alina abaana 100 and plus. Nga we tumanyi nti Financial Intelligence Authority FIA ne ISO n'ebitongole ebirala bya gavumenti bwe biraba ng'omutitimbe gw'ensimbi guyingira mu Uganda babaamu okwesika, naye yavaayo nga buli ssente z'aleeta wano azinnyonnyola obuvo n'obuddo, era nga bank eyo in question DFCU bank ng'agiwa obunnyonnyovu ebipapula weebiri, ssente zino nsindise bweziti, zenkana bweziti, zikole bwekiti before the money is deposited on the account. Bino bye tunnyonnyola abirina ne bank ebirina, find out from DFCU bank, because before you make a payment of huge amounts of money from a foreign country, or you know baako byojjuza ne bye bakwetaagisa byonna bifulufiiringa mu butuufu bwabyo. Naye ye nga Mr. Dennis Daniel Semugenyi agamba abantu bangi nga bwannyonnyodde bazze beekiika mu ssente zino nga babuuza zivaawa zijja kukola ki, kyaba yannyonnyola. Bwe yalaba nga si bamativu yakwasa ligo tiimu yo genda mu maaso era natekayo omusango. Details of the case are in high court. Nga we mbagambye mulamuzi gwe sijja kwogera manyi, because enkyo omulamuzi bamukyusa ne
omusango ne baguwa omuntu omulala era nga bwe bakikola nti omusango basooka ne baguwa omulamuzi omulala era ne bagujjayo ne baguwa omulala kati guli anda omulamuzi oyo omukyala. So paka ng'atuusizza okutuwa date ey'okuwulira omusango ogwo. Bino ebirala byonna bizze bibeerawo. The facts are on record in court. The facts are on record with the lawyer. The document before you, kuliko lawyer. He can print buli kimu n'akibawa than okukyogera obwogezi. He can answer those questions on behalf of the client. Even Mr. Dennis's number is attached, fully ready to answer your questions on WhatsApp, on video call, on whatsoever. And that's why on the press release he has attached his mobile number. It is open. You can pass via me, chief coordinator way, or you can schedule an appointment via me. The scheduling appointment mumwagala wali. But going forward, ye natekako enamba ze kweziri, eza lawyer kweziri. So nsuubira nti ngezezzaako okujabulajabulamu ebyo byayogedde ababadde tebaliiwo. Era nze nsuubira nti bijja kuyambako bw'oba olina ebisooka ne video endala subsequent videos zigenda okujja. Good. Kati twongereko we need our fees. We need our. Naye nga waliwo akukwasizaako. Ng'atakwasizaako oyo tomumanyi.